zirina okuba nga zisasulwa kuba omwaka gwokka abaana bagenda mu next classes. Nina abaana nina Magunga, nina abaana in so many places, okay, abatali bange benzala naye benkola ki benkwatako. Kati ezo seba ngamba nti nve mu muziki olinawo nanteeka nzijewo akasaala pa manthi akubona nako bwoba okategese mukatugambe. Naye besides that mujjeewo ekyejo mukube endongo mwekyuse empisa mulize ababasingako ku bukulu mujja kufuna kyemwetaaga. Mulabe humbleness ya Eddie Kenzo, mulaba humbleness y'omwami ono. That is the best way. Biri ebyaffe byalingawo nga bya kulwana kwekalabakya. Ffe twekalabakya industry yali mu ngalo z'aba Jamaica n'abakongo wane Uganda. Naye kati eri mu ngalo z'abaki z'Abannayuganda. Kati titusobola kubeerawo mbe kulwana. Mpulirayo ne kana akantu nti omanyi olemera ku Bebe kulu oyitawo oyinza okuyitawo emyezi 3 kyekizibu ate n'ogenda emyaka ameka 3. So focusing ennyo to delivering what the audience expects you to deliver. The audience expects you to deliver a career, not a hit song. Muzimbe permanent presence mu bantu. Mulekera okuzimba temporary presence. A hit song is a temporary presence. Okay? But there are songs that are sustainable. Njakukasulawo n'akakatonda. Muyimbe ku music asobola okulwawo. Yes, musobola okukola ono w'essente naye mukole ne ku nnyimba ezirwawo. Tudde bw'obeera mu bidongo. Muganda nze nsinga okusituka n'enzi n'ennyimba za Kamiri. Akakasajja kamayanja kawandiikanga ennyimba ebiseera ebyo. Ng'abantu balozi twawandiikanga ennyimba actually ffenna. Juzi nabadde awo ne mpulira DJ ng'akuba akayimba kange bakayita ssanyu lya mutima gwange. Then waliwo omukyalo we nali ne mpulira nga bakuba nkolerera abaana bange. I think that was my first local album. Ngenda okulira nga mu butuufu reality eriweeri kati tukolerera ki baana baffe. Okitegeera mu abatannaba kumanya nti Bebe Kulu ne Kamiri bayimba ennyimba ezina sense. Effect yeyo gye mulaba gye mutwalanga kakenji. Ne ba DJ bakula kati DJ bwakula abatakyasobola kuzanya nnyimba zitakola ki ezita making a sense. Namwe ba audience mukula bwokula oba tokyasobola kuwuliriza music ata making a ki sense. So bw'oba oyagala okujja wano we tuli maase, please mutemeemu ebintu bya mirundi ebiri. Mukole music oyo atunda naye mukole ne music ali constructive. Music asobola okubeera ng'anaakubeezaawo erinnya lyo permanently. Ekyo kibasabye bato bange era nga nkanyugayo kayinja maase eyo kuba ndaba gye bidda. Tuyinza okweninga apo ng'era bawuliriza wowo music wange wambeera ndozuwulira ekigambo ng'ekyo. Nga bakyawuliriza Kamiri olaba Afrigo today olaba Maddox teyeetaaga kuddayo mu studio. You tell me why should Maddox go back to studio? Kamiri lwaki addayo mu studio? Oyo just Chameleone genda mu archives bwoti asookuula ennyimba 40 ku nnyimba 4 byalina eyo ogwo mwaka ne guggwa. Okay? Because this music is so beautiful. So focusing ennyo ku ekyo ekintu, and that's why you find nti abantu ngamu we will support because the direction is perfect. Today, so kyensaba muto wange just tojja kukigere kubulira because naffe tulina omulimu okulungamya ki abantu. Okay? Naliyagadde okulaba nga abayimbi bonna balina big audiences bwezityo. Kikulaga nti Abannayuganda bategeera. Bana abatonotono abakangakanga bwe balina kye basobola kukola. Okay? Manyi nti no nange nfuna threats ezo nzifunye every other time. Ndoza tere muyimbi mu Uganda afunye threats nanze naye wendi. So Eddie ali safe, ajja kuba safe. The right people within ajja ku safety eri physical. Of course ajja kubeera protected just like any other Uganda. Okay? Nenge ebyo byokutiisatiisa biki abantu baalaga love era bonna bakimanyi bamanyi Eddie Kenzo position ye. So I think that one is clear. Abannayuganda tebakyaliko ebyo ebintu era mbeebaza ne ku ekyo ku side ya entertainment
bebe babivuddemu ekyo example yabadde kololo so bana bakanga to hell with them. Rasta, and remove politics from music is do politics at its time. Politics in this country only happens 3 months before the elections and 3 months after. You cannot spend 5 years nga muli ku politics. Olikula ddi akasente, olizaala ddi abaana. N'omukyala gwalizaddemu omulungi n'omutululira mu politiko we. N'abaana b'ozadde n'obatandika okubalaba mu politiko ango. So nga ate kiri ekintu kibeerawo emyezi 3 before oba kale omwaka gumu before the elections n'emyezi 3 after. Then life goes on. People need to know that life goes on. Okay? So okwawula politics ku music just mu abantu bana Uganda abantu mulekeraho okubeerawo nga all you see is politics. We have so many good things we can see. Tusobola okulaba eddiini, enkuza y'abaana, ensoma y'amasomero nga tetubitunulidde in a political way. Era ngenda kikuddiramu, that's why concert ya Kenzo yajjula. That's why concerts zange bwenzitegeka zikola ki zijjula. Bwe mantwala abaana ebuyindi abalwadde b'emitima sinoonya bayefudiso babeenaaleero. No, nze nkuba akalango ngamba ninawo ebifo 8 njagala abaana abatasobola kubaako nabwe beeyamba. So nze simanyangako whether bazadde baabwe banuupu oba baakyo abaaki. So tulina okubyawula. Secondly, nammwe nga bannamawulire kati kijja gye muli mwe mulina okufuba okulaba nti mubyawula. Kati message ng'eno erina kufuluma eya politics erina kufuluma nga ekivulu kiwedde. Ogisalamu n'ogiteekayo nga ekivulu kikoze ki nga kiwedde. Ekivulu nga tekinagwa focus ku biri ebya entertainment. Awo naawe ojja kuba oyawudde politics ne music. Mulina okumanya amaanyi ga media. And you must know how strong media is. But the strength of media can either destroy or build, depending on what you want. Kati ekyo ekibuuzo nakyo kiraga how your sentimental love gye mwine eri music industry. So mukole the right decisions nga bannamawulire mwenna gye muli nti no during those times ebivulu we are pushing kivulu kyawedde kati twogereko ne ku kino. Okay, so nze ndowooza tuba twawudde music neki. Okay, Levinson. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba Mundogo Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 oba 0755 3 731 oba 0777 23 4 5. Mundogo Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.